Amacha agalera amalungi buli lwoba n'ekintu ky'olina okukola sokolooze edda baatugamba nga sokonyige ku mutwe abalala ne batugamba nti akufumbira ey'omutwe fumba ebirenge byenkanye evvumbe. Ensangi zino waliwo ekisobye naddala mu basajja okuganzaganza obuganza nga tebawasizza abakyala ne babanga nabo ate batabuse. Kati yembeera eriwo naye twagala kwebuuza ebyo byonna abasinga bagamba ssente. Obufumbo ssente? Ssente? Siyaasa? Biki? Abedda baalinga kuki? Kale, mu studios nina omukulu omulwanyirizi w'eddembe ly'abaami okubeera mu bulabe mu mbeera eya Nalufeenya abaami okutulugunyizibwa na Men's Forum Against Domestic Violence Uganda. Omukulu Lowben Muhabuzi mwali mu studios bwe tubeera namusembayo mulabanga alwana okulanga isiko afuluma isiko yawereza minister bu message obumulaga Mukwaano n'atabusiiba n'amutwala mu komenda naye yamala nava mwakomawa sanso okulaba. Ese oli bulungi? Ndi bulungi sewo. Bali batya? Balungi. Toyina mutawaana? Mwe tuli buuza kuba tulaba. Abatulaba mbalamusizza Tamanya nze Muhabuzi Ruben okuva Men's Forum Against Domestic Violence Uganda. Kibiina kya bwana kyewa nga kyabasajja okulwanyisa obutabanguko obuli mu maka. Okulaba nga omusajja tatulugunyizibwa, omukyala tatulugunyizibwa, abaana tubatulugunyizibwa. Abasajja be baatuula abe Uganda bagata tukyagala tutulugunya ate naffe tukyagala tulugunya. Nti omusajja abeera mu maka ng'alina omukyala tayagala atulugunye ate n'omukyala tayagala bamutulugunye. N'abaana kakiba kitegeeza nti obuvunaanyizibwa abasajja baavaayo okulaba nga tebakyayagala kuleetawo obuzibu. Kubanga bangi bazenga bagamba nti abasajja kati bwe baavaayo bo bennyini be bavuddeyo kati okwekwatira mu nkata be balwanyisa obutabanguko. Kati ate aba bakyagamba ki? Era tewali kye bagamba. Kiringa bw'olaba nti oba nakyo kirungi ekyo nti ababadde ababbi ntera okukiraba ku poliisi nti abadde omubbi bategwe bakozesa okunoonya ababbi kasi baba bakyaliwo olwo ababbi babagenzi kubanga yamanyi ababbi gye babeera kujjako ng'ate bw'amala baleeta ate nabaga katubayigiriza bukodyo obupya obubba ne bavaawo ate ne poliisi neyigiramu okubba. Obulamu buli butya. Waliwo akantu kenjagala sooka otunuulire mu butuufu nga tweyongerayo. Twagala nnyo okulaba nga tulwanyisa at least tweyagale n'ebirala. Waliwo obuntu buli bubiri. Abalwadde bw'olaba omuntu nga mulwadde ne bamuyita ku poliisi yeyanjuleyo kifaananyi ki ky'ofuna? Omanyi ensi yaffe Uganda eno oba ndowooza tutukomawo kumala mwogo eno ensi Uganda yeetaaga kuddamu okusaba obwetwaze buto bye twasaba tetwabitegeera. Uganda nga Uganda yeetaaga kuddamu okusaba obwetwaze buto. Uganda bwe yale lwaki ngamba nti Uganda yeetaaga obwetwaze ebyo byonna biteeka kuba mu ebiri ne mumanye engoberera y'ebintu kubanga mu nsi erina obwetwaze nga bagambe nti omulambo gusooke gweyanjule ku poliisi gukole ki? Nze njogedde ekyo ti omufu agende ku poliisi amuyita mugambe ki? Sooka omuzuukize nkiraba kifaananyi sooka omuzuukize nti owandiisa ebbaluwa oyita zaake ali ku oxygen. Kifaananyi kikiri ekyo oyita mwami zaake Munnayuganda va ku by'omubaka wali kati Munnayuganda tuyita mwami zaake alina omukyala n'abaana nga munnansi nga munnayu era poliisi emuyita ya Uganda azaalibwa mu Buganda ali mu Uganda mulwadde nga nekyamulwaza nakyo tukimanyi. Kubanga omuntu bw'oba omuyita omuga nti kiri kyenakukola kyemba nkuyita tusooke tukijjanjabe ndyoke nkubuuze nende wakina kikola ate lwaki wankola bwoti. Awo nobwolaba nti abantu
bekyanga awo wali ekizibu kya Uganda. Uganda eno mwami ali yeetaaga kuddayo buto efuna obwetwaze era mwe abatulaba mugambe abo n'abali abakurukuru abo bagende nti Uganda obwakabaka bateeka okuddayo bunoonya obwakabaka obulala bagende nti banne Uganda abakulembeze banoonya abakulembeze abasamira basami banoonya abasamira nti banne Uganda twetaaga kugiddamu buto tuddemu tugizimbe tugenda gizimba tya omuntu bw'abanga mulwadde aneeyanjulanga ku poliisi bye bamwetaaza asobola obyogera ekitoko kiraba. Banadiini waliwo abo banenya bakoze ogwabwe mwami Robeni gwe obalimu. Banadiini bonna nga toyawudde ekikyabalemye kwe kwatula nti gano ge mazima bonna basirikidde amazima naye nga bagamanyi bonna nkiraba. Banadiini omanya kiri Ekongo wano Ekongo wano Ekongo wano munadiini abeera munadiini asigala yoyo omunadiini kabe seeka asigala seeka kyakugamba kyekyo n'obwafa takyuka. Bayibuli yetukkiriza oba Korani omutuukirivu n'obwafiirwa takyuka asigalaga nti Mukama yampa era yajjawo. Ekyo kiteekwa kiri mu mitima gyo. Kyovula ffe omuntu bw'afa tugamba alhamdulillah kubanga okufa tteeka kituufu ng'okulwala bwe kuluki kati Katonda bwakuyamba n'akutuusa mu bunaddiini n'omwana ogaa nti oyogera ne Katonda naye nga toyogera bya bwa Katonda oba ovudde ku mulamu oba weetaaga kugamba Katonda nti bino mbitadde. Banadiini abasinga mu Uganda beetaagaga nti bino tubivuddemu si banadiini. Omunadiini akola ki? Omugaso gw'omunadiini yaani ye omunadiini kyeki okugamba nti ono munadiini omunadiini akola biki? Abantu bamanyi basobola okwawula munadiini n'omuntu wa bulijjo nkiraba n'oyawula nti ono Robeni Reverend Father oba Sheikh nze ndi muntu wa bulijjo okyasobola otwawula. Omuntu bw'aba mulwadde nimugendayo omusabira baba akyaliyo ne bamuyita nti ajje eyanjule kati ani asooka okwogera banadiini oba gavumenti? Simanyi ebintu bino kyekugambe Uganda etaka kunaye tugisetinge buto ebintu bingi nnyo naye olwaleero twayagadde nnyo tuyiddewo tulabe ensonga ezo. Twayagadde nnyo twebuuze Obufumbo ssente byebimu ku bireeta obutabanguko mu maka nti oli bwana awasa omuntu nga amusuubiramu ssente nnyingi bajja kugenda okwesanga nga mwami Robeni aba Men's Forum bali mu kooti buli ssaawa. Emisango inayo ng'emeka mingi Men's Forum misango baleeta abasajja boora baabo n'abakyala omutuufu ali njagala gamba abasajja batulaba mwe abakyala batulaba eno yo organization yokka mwojja nga tonnagenda mu kooti n'omanya lwaki wetaaga genda mu kooti oba tewetaaga kugenda leka kusooka mu kooti ate bagambe tuteese ali oba oyanise n'oteeka mu ttaka okuteesa kwe kusooka so nga tonagenda mu kooti bagende kati muddemu teese nga n'ogogenda okuteesa naye tosobola musinkana kubanga olina amaziga sooka oteese naye then wekigaana omanyi obufumbo kukkaanya si ssente munakkanyanga bwe wali osaba omulimu ono ali owa mwami Kaliisa bwe wali osaba omulimu wamugamba osobola okola mirimu wamugamba mpa ssente meka nkukolere ekyo sobola nakibuuza saakibuuza era abavubuka balemeddwa emirimu ensangi zino olw'okunfunirawa ompa ssente mmeka bwe tulikomawo ndikujumiza ndikubulira kwekyo lwaki abantu bali mu nsi bagamba ensi njavu kati gavumenti ogiraba teyina solution naffe abavubuka emyaka 35 eno gye tulina yayina emyaka kugamba nti oteeka okumanya buli mulembe oteeka okumanya bwe mba ngenda kusaba omulimu nsooka kufuna mulimu nga sinabuuza ssente toyinza gamba mumpe emmere etanafumbirwa gye batanafumba olaba booza ntamu gwoza mutere emmere ku dayini kati tonnaba kulaga oli nti nja kukola ate osaba ssente. Nze buli bwentambula mwami ali ndaba mirimu era gavumenti eno singa enoonya yeetaaga kunoonya abavubuka nga ffe ba ali buli district negeyo abavubuka nga 10
abalowooza ngaffe abalowooza ngaffe abakola ngaffe baagala bapulaninga ekyola Uganda ge yeetaga bwetwaze kuddayo wansi omuganda yaani omukiga yaani omunyankole yaani omukolamoja yaani bonna tubakunga tubagende mujje ku tebo kuno ennono tuzitegereze zonna omulundi gumu tuddemu tupulaninga Uganda eno kubanga mu Uganda mwosanga omuntu eyeyambudde ate mulimu omunadiini kiri kyogapi eddiini nyingi mweri naye nosanga ali obukunya kati Uganda bagisetinga kuki tetulina kye tuli omuntu bamutwala mu church naga nalayira okuva leero okusooka leero naye ddala okusooka leero mudadi nateeka wepetati narumya singa batulaze ebbaluwa eva mu ddwaliro okusooka leero yatabaala kati nobulogati nayina abaana abana aga nti okuva leero mudanini yogerawo ekigambo ekijja ku ekyo tomwami ono gwe mulaba mu bakazi be bana abaleese leero batukule naye sikusooka leero abadde tali nabo abadde nabo leero abaleese ekitegeeza tuyina ebigambo bye tulina okukulembeza naye nga tubireka ekyokubiri kyaki tola men's forum ekkiririza mu constitution nti abangi bagamba abakyala bangi be bazaddemu abaana be bawasizamu ennaku 3 nibalekayo oli nalondako natwala mu kyaki ate nabo ne balina abaana bano ne babasuula akasasiro ne babeerabira bwe mutuuka mukyaki obuuza omusajja nti obufumbo buno bwogenda osubirayo okuwasa omulala ng'oggyeko ono tiye amufuna ddi nti myaka 3 obufumbo buteeka okubaako planning olwaleero bwe mba sirina ssente singa nzifuna nsigala kyekimu ali bukyanga okulu tolina abavubuka booza okola nabo nga bwe bafuna ssente kyabalaba gwe bakyuka babaki ninda Paul ndabo banakyuka naye okiraba simanyi kubanga ekintu kye yafuna tikyali mu pulaani ye zamulalula tiyamanya nti agenda kufuna na ssente yali akola afune ssente naye tiyamanya maanyi ga ssente gali so kyekyaleeta men's forum nti obufumbo ng'ogenda buyingira ng'obulimu ogenda kukolamu ki ssente bwe zinagwawo naasigala oba tosigale bwe zinaawera oyo gobadde obiyita oba okyamubiyita waliwo neyayimba n'agamba ebbeere nga ligudde n'asigala ndi munno ndi mukwano gwo okiraba kati oteeka okumanya nti obufumbo bwe mba mbugendamu ssente bwe zijja neebaza kubanga zizze naye bwe zijja zikola ki kubanga oteeka okwawula essente zo n'obufumbo byanjawulo ssente n'obufumbo obufumbo ne ssente byanjawulo awo nyini we tugenda okutandikira ekitundu ekyokubiri oli mu pulogulaamu omukeeze ensonga mu nsonga ndine mwami muhabuzi Laubeni ensonga twagala nnyo okulaba nga tutereeza ebintu bino obufumbo ssente Uganda twetaaga ki kugamba olabira ddala ng'ebintu bino agambye byawufu naye ate waliwo abagamba njagala omusajja ng'alina emmotoka ng'alina ennyumba ng'akola omulimu omulungi n'olinaagamba njagala omukyala nga naye tali bubi si byakwekaabirira tugenda kumulamu katono nnyo ate tukomewo tovaawo kale munaffe kulika nnyo mukuumulamu kyali kusala mu TV olutimbo olw'emirembe webale kukola okuyiiya n'okutetenkanya birungi si birungi nze bwe ntera okwogera naye ng'ate yaddeyaddeko obanga omubi omweru ebyo nabyo bwe biri bwe bityo so ndine mwami Laubeni okuva mu men's forum lwaki namuleese tulina ennono naddala mu kuwasa abawasa simampulirayo kuyingira simanya kukola ki n'ebirala omulembe guno kwe tuli buli afumbirwa alowooza ssente wadde mwami Laubeni aŋŋambye nti byawufu
obufumbo naki byawukana bitya mu bufumbo omuntu bw'aba agenda kusanga munne oyo gyamusanze atawatali musango awatali musango asanze munne ku deeti yonna gyaba musinkanye awatali musango naye bw'aba musinkana omulundi ogusooka gwe mwatulaba yamugamba ki nkwagala kituka kigambo kiyafulumya ekyo kyokka kyeyafulumya tiyagatakola kirala nogwe bakigamba naye yakimugamba tiyabuuza nkwagala ti lwaki yagamba bugambi kasona bamuga nti nkwagala kyekyo kyegiri kugamba besanga ng'ono alinze ono ateeze okumaliriza nga batambula bombi warabirayo obwavu bw'ataasuubira warabirayo obugagga awo n'akyakyanca bamugulidde warabirayo ebikonde eŋŋumi panci emigere gy'ataasuubira warabirayo okusamba warabira ebivumo naye ekigambo kye bamugamba okusooka mwana gwe nze no bwe nkola bampulira nga notulotumbula nsula nga ntunula sirya sinywa seebaka ekyo kyakugambye okiraba kiyitamu emyaka 3 nakusuza ng'otunula ng'akuba gwe paka kubaca abantu abamu oteeka okumanya bwemba ngenda mu bufumbo ekintu kyonna buli bwoba okigendamu sooka omanye lwaki okigendamu nga tonaba okigendamu bw'oba osabye omulimu Salaamu TV osabye omulimu okukola mirimu gya Salaamu bw'otagikola osigalayo ani mwami Kalisa ayinza okuddamu akuleka ku mulimu gwe tasobola akuwe n'ebitaano bye tasobola omeji yabijja tasobola era akujja oba wagenze dda kati ne mu bufumbo teeka omanye bwe mba ndi mwana muwala ngenda mu bufumbo bakola ki ng'ogyeko Reuben byakugamba gwe sooka weegambe nti mu bufumbo nkola ki nkiraba nze nkola ki te mu bufumbo kuliko okwoleza omusajja engoyi ate njo ze nezange nezize nti mu bufumbo waliyo okuzaala bwe nzaala ani ayonsa muteesa atonagenda oli mu pulaani zo eno kubanga bakamaloga nti nkwagala kati ekyo kyakugaba ekyenyini kyekigenda tandika kukirowoozaako nti anjagala naye anjagazaaki ayagala kunzaalamu nze mwagala oba yanjagala singa akeera kumataye nga takyanjagala kuba yaŋŋambye yanjagala singa bukyanga takyanjagala kati nze mwagala yanjagala oba yagala kunzaalamu obanye bye byawukana tetubyebuuza abakazi bangi obolenga nga bagamba sijjukira oba nakuzaalira mu kibaana neevuma olunaku lwe nakusanga ne lwe nakuzaalamu abaana singa abaana bano bafa kisajja gwe nazaala mu kisajja kikino kyobalaba nti abakazi bagamba singa omusajja ono badde asobola okwavuwala naye muntu alikuwa ne baali bakola bavudde esente kati agati esente bwe zajja omusajja yatabuka musajja gwe singa oyavuwala okwana nnyo ne zikuggwako kati ebyo byonna biri mu bulamu no bwatamanya ffe gwe tugamba ti nga tonagenda mu kintu oyina omukyala asooka oyagala wakubiri oyagala wakusatu oyagala na wakuna nowe 10 gwolaba nga bafuna kyangu naye okubanyweza naye ebiddirira mulimu bonna okubawa emmere bagyetaaga ogirina sigirina ate wafuna kyali kinyumu kati kadeki oyogedde bulungi nti kyali kinyumu naye bala bewagamba ate bwe tikyali kinyumu bo balina ensonga weeyogeza mu simanya nkwagala nanywera najja olunaku lwajo nabadde saidi zebuloba nga tugenze ku nsonga zezimu ono yamuganda naye nkwagala naye nyina bwensobola okuteeka nitubeerawo oli bwe yatuuka yagenda okubuuza ti naye wano wetuze waani tani wali nali nazimbawo wano nyumba bwabapangisa naye bwe bityo ono bwe yatuuka yama nti wano we bandeese wawe kati yamugesebo nze banga njagala bivaamu bino wano tugabane onajjayo omuggo ate akuba omusajja wano newasanga nazimbawo dda gwe waleeta waaki gwe omusajja gwe naye nabo baleka obubbi wajja nakaveera katikalole ekyo kyoyogedde kikyamu gwe naye ani aleeta munne bwe namuleeta ne mugamba wali omuleetera ki abasajja bebakolera ensobi abasajja abasinga tebalina nsonga lwaki babeera n'abakyala yalowooza kunyumirwa mukunyumirwa mwemuli n'okulya
goloza kunyumirwa buli kimu mwe kiri omwo mwekiri mulimu n'abaana bazze n'omwambaza beetaaga kulya gwe teri kintu kikalubanga okuliisa omuntu kuva ku mande paka nga tetagenda kuvawo nkya omanyi kyebyo oyo omuntu alaba kuwasa naye ogenda mulabirira tirudayi eno kuki poje yeegulira ku makya n'anywerako ne kajuyisi ng'ali mu kweditinga kitegeeza ajja kuba takyejalabye alina kuleka kaka ezo kameeza noono bw'aba afudde abava mu ye ogenda balabirira nabo nga bafudde golooza tulugendo lukoma wano kasi totandika olugendo lw'okulabirira paka omuntu nga paka gwe ng'ofudde naawe nobwoluvaamu abasigalawo balukwata gwolekedde we batandikira kati ebyo byonna nga tonabituukamu sokumanya nti mpozi ono ngenda mulabirira kumala bbanga ki ye agenda kundabirira bbanga ki nkiraba kubanga obufumbo okulabirigana kyekigambo ekituufu ekyo okulabirigana buli omu n'alabirira munne nti ndabirira mukyala ngo naye andabirire naye omanye abakyala bwe bagamba bo batuyamba okutufumbirwa nakuyamba nze nakusanga tolina nasuuka wala osula na wansi kati wala oyagala osaye nga nyiri kitanda alina kukusanga olina ekyo ekyakundeesa onyambe tufuna tya ekitanda goza naye zimanyi gye babitunda tewamuleeta kwebaka wamuleeta kukuyambako nange namusanga alina waabwe gy'abeera kyemba namusanga mukube gye namusinka namuga towaayo okusinziira bwenkulaba nojja kuba mulungi n'omwana wana by'omuwana naye nalanga byemuwana byebyo n'otwala nimuga nti kakyemba amuleeta kati agenda otuwanga esinda saati sinawadde empale abifuula ekivumo atandika okukulangira kati olwo kiba kitegeeza nti agenda atandika okunkolamu omulimu taata nonaye muswit ate akasaati kano bw'ofunayo 2,000 tusobola okula esaati ya 1,000 akuzimba obufumbo kunfuula kyembadde sirina nange ninkufuula ekyo naye obuzibu buli mu after kumala kunfuula ekyo n'okyuka ate kubanga ekyo kyekyoba okaaba gwe nasanga ng'osula wansi nabakati bongatako bakazi 5 mazima ga Katonda n'ekitanda nze nkiguze n'ekitanda nze nakigula nakusanga wano nga yenna wamwe obwavu baruma kubanga obwavu bwali weebuli naye kyemba nakuleeta ompabule ongungamye naye katukulungamya kasita kubula mu maka ng'olwo bitabuse kasita kubula ekitegeeza ssente tezina makulu gali awo ssente ne bw'oba nazo nga weeziri awo omufumbo oteeka okwawula ssente n'oyawula mukyalawo n'oyawula n'amakaago oyawula ssente n'oyawula mukyalawo n'oyawula n'amakaago byanjawulo ate bitya Ruben Men's Forum kubanga bw'otamanya ssente zo wezikoma omukyala agenze bw'otamanya wookoma na mukyalawo akuleseewo awese bw'otamanya wookoma abaana bakuba butwa n'okkirira ezitakumwa kubanga bagala nti bwafuna ssente kale katulabe ne ssente zo kati zikuba emmere twamulaba juzi abaana bamulumba mityana ne bamuleeta ne bamunyiga kati oteeka okumanya nti bwe mba ndi mugagga obugagga bwange bukomawa ne famire yange toyolesa bugagga bukulembeza ku famire kyoba olaba nti abagagga bangi betulina mu kibuga wano bw'amala kufa obugagga beera emyaka 3 n'obutawera kubanga obugagga bwe bwali bukulembedde bwe yakulembedde abaana bange tebalya kino mwana wange avuga emmotoka bweti bwe yamala okuvaawo ogenda okulanga buli omu atutumuka agati nange mbanja kino tukitutte nange kubanga nanyini byo yali abitegeera yamanyi bwe yatetenkanya yamanyi engeri nji yazijja akali amaggwa kekamanyi bwe kagamansa bwe kagawandula bagayita wano bagakola bw'aba alirya amanya bwe mba sirikiise lituusa okunfumita n'aliwuzika bw'ati kati gamba nti bw'oba ogenda mu bufumbo bw'oba ogenda ekintu kyona kyogenda okukola eyo gy'otambulira mikwano gyo bakugasa mikwano gyo gy'olina bw'ogiwandiika wansi nti gwegenda mu ssimu yo olinamu abantu bameka bayinza okuba mu 3 bina abo wonna 3 kati esaawa zino bakubira bagende nti bannange nsabayo omutwalo olaba akuwa oyogedde ensonga teri wadde akuwa ne bwoba bonna tobeetaaga bonna boddayo eka gikwate booti bonna diriite buli gwotuka mugeti ono ye mwamira Ruben mwagazaaki
talina kyangamba sina kyemwetaaga oyo mujemu siri mukubira nga nfiiriddwa nzikireko ekikubeeza n'okwagala Katonda kubanga okimanyi akuyamba Katonda yanyamba ekikwagaza Katonda yanyambye okutuuka wano kati bw'oba ng'oli mukwano gwange nga tolina kyonyambye nkwetaaga tolina kyomwetaaga kubanga nakugamba abantu balina oteeka okuba n'emikwano gyo nga balina categories abalala bakola nga bikopo bitya bikopo olonywere munywezi muteeka wali mukabada oyo naye nga mukwano mwali musimu mulimu abawala mikwano gyo nga bawala ng'ebyo bikopo byebikopo kukozesako ebikozi n'oteeka wali abasajja abamu binika ofumbira mu bufumbizi n'oteeka wali wali omufumu mujemu omutwalo kati bwe wagufuna teeka wali ebinika yagwa bwoligyetaaga oligiza kati yembeera mwe kubanga ote omuntu gw'oli naye lwaki ogenda kukaaba lwaki obeera mufumbo okaabe lwaki okaabira ani yakuwaliriza obuyingire ye wali obunoonyamu ki kwegamba bwe twesanga wano tetwamanya buli omu teyamanya kikyanona wa munne oli teyamanya kyanona nze ekigambo kyali kimu nkwagala n'atwala ekyo we nali mpasa mukyala wange bino saabimanya ti nja kukola bino naye weewuunye natuula wansi nimpandiika ekisooka nimpandiika ekyokubiri nawandika ebintu 15 nga mwefuna kasana mga nti nkwagala nimbiwandiika lwaki mwagala nimuga njagala abaana 3 ani omukyala we gwe nagamba oyo mukyala wo muga njagala abaana 3 ewange teri kwambala mini obeera mugomosi ku Mande mpaka ku Mande otyo ebyange ebibyo ojja bikola ewuwo anobe kubanga owange nyina bye namuwa bwe nambala obimuwa naye nampandiikire birala 30 nze namuwa 15 yapasa yakusimba naye ngenze kulaba nga biina bwemba nga nyize oluddeyo ku lupapula nga nekontrolinga olaba zivuddeko bye namuwa yatiikingako byajjeeko naga nti bino nja bisobola nange bwe yampa nange nintiikinga bye twatiikinga bye twatwala mu kyaki ne wali gyesula gyebiri ku fayiro yaffe bw'oba nga akyankalana nzirayo wali ne mudiire wange abalikyalayo wange kubanga mikono gyange badaba oliraba gwekiri bye twawandiika buli omu alina wekike kino kya mukyala kino kyange bino bye twakkaanya kati n'obwemala ennaku 5 nga siriiyo akola kumu gwakumbuza kubanga lwo bye twakkaanya nti tubijja kutuukirira siyinza kutuuka wakati osanga tiyafumbye kubanga namugamba nobweba tewali sente nteeka okulya ani ng'ani agikuza mukyala wange kubanga oyo wange kubanga lwaki namugamba nti namubuulira nobwemba sireseewo kubanga bwoba obeera ku kyalo ngaokugula bunaku kugula amazzi okugula ennyanya okugula akatungulu aba akumanyidde okumugamba nti mpayo akatungulu okolwaleero olumu tayinza kutaka kuwa so olwaleero toleseewo sente yeoleya ebbanja ayinayo amagezi gali genamuwa tuwaye bwemba sireseewo wadde akatungulu wadde akawunga ekifo kyokusiaba abaana nga tebalidde ate nebasieba nga bakaaba ogenda wali kuduuka ewamusoke nomugaa nti tuwaye akawunga omukulu atambuddemu ensonga ziri ze mwawandiika ezizo 15 bw'obuuza abantu abali mu bufumbo nti yakugamba nkwagala kiki yakuwa oli mu bufumbo wakazaala abaana 10 mwakikkanyawo tekiri abakazi bakaaba abasajja basula obuvunaanyizibwa babusulira ki hani yakutuma ozaala abaana abo bakuteeka ku puresha zaala omu nga nawe omwagala omanyi problemu eni buvumbo abakazi bazaalira abasajja kubanga balooza babaagala ekyo nakyo kirimbo tozaalira omusajja kubanga omwagala zaala omwana nga gw'omwagala oba omusajja wali oba tali kubanga ekyo kiremye okulumya mutwe bw'ate obeera mu bufumbo n'osula ng'okaaba nazaala abaana 5 lwoliro omukazi nakeera amashana gati nasuze nga seebase kati ate kiro tekimanyi kyakwebaka kati ate emisana Programu Obukeeze ensonga mu nsonga ndine mwami Robeni ono omusajja olwajja wana nsanyusa lwa nsonga ensonga ze zirimu eggumba bannayuganda ebintu ebyo temubikola yawandiika ensonga ze 15 omukyala n'amusimbula 3 n'atiikinga wano nja kikola kino sijja bw'abanga anyiiga mu bw'ati n'agenda n'addayo wano mbadde nkyami neyetereeza abanga yeesulika n'addayo n'atereera ekimukuumidde mu bufumbo emyaka emeka
16 muli mbufumbo ensonga zammwe muzitambulirako ezoli 3 walonda mmeka tayomba jebale tugenda kumulamu katono nnyo tugenda komawo ate twongere okutunira ensonga nyingi waliwo ekintu kye bayita empisa buli omu alina empisa ze abasajja bayinza okuba bakyuse oba abakyala bayinza okuba bakyuse ekyo bakyogera nnyo tugenda kudda twongere obitunuulira munaffe kulikayo nnyo kyali kusala mu TV oltimbe olw'emirembe bale kukola ate bale kutetenkanya n'okuyiiya okusobola okubaawo okubeezaawo famire bigambo biringa kimbi bibiri bisatu abaami musudde obuvunaanyizibwa bwammwe abakyala ajula okuba abaana basuula mugga yayiwa buyiyi awaye kanzaalira omusajja tava muleeba buli awo bukuŋŋaanye buti naye ye laavu kijoyina eri abaana abo bewayirimula n'oteekaawo lwaki ogamba nti abaana bano bammenya nnyo abaana ba musajja kamba musuulire gwe kitundu kikuggwe abaana abo kye bakola gy'oli ndi ne mwami Robin ekimbeeza naye wa kitongole ekirwanirizi ky'eddembe ly'abaami ate nga kirwanirira okulaba nga tewali butabanguko maka okitegere Mukwaano so bye tulabe eggwanga essaawa zino byonna bwe biri mukulu Robin waliwo ekintu ky'empisa empisa ziganye simanyi oba ziri zitya baziganye sayidi kati gwali mu nsonga eno Women's Forum gwogenda okumbuulira empisa ziyimiridde zitya naddala mu bufumbo nga tunatuuka ku mpisa yes abantu kye beerabira nti Katonda yatonda buli muntu mu kiti kye n'amu obuvunaanyizibwa buli omu alina obuvunaanyizibwa tetukimanyi ekyo kyola kikiyombya abantu nondekera abaana bwe yakutonde gw'oli mukazi ani ayonsa abaana ye mukyala kati ekyo wetaaga kukiyomberamu ng'oli mukyala nina etika olubuto kutolera abakyala nina olubuto emyezi 9 wali oyagala n'abaali wetika ekyo kikyo buvunaanyizibwa bwo sina buvunaanyizibwa ekyo kikyo kuva mu ggulu butereevu yes bw'onaagonda onaalya ebirungi bingi omukyala ng'oli mu bufumbo nga togonze ani agenda okuwa ebintu taliyo kubanga bwe munaagondanga banaabaagala omusajja baamuwa kyakwagala gwe bakuwa kyakugonda kyekyava eri Katonda ebyo byombi biva mu ggulu ala yabigaba tibiriko kwemulugunya ebyo tebiriko nti dduuka nti nakiguze wali muwa katugeze nti nageze wali muowino ninkigula ekyo tolina wookigula ekyo kiri kugwe butereevu bw'onaagonda nga banaakwagala bw'oba toli mugonvu teri ajja kukwagala nga ne Katonda nyiraga nti mujje tteese ayakutonda atakuyita jjangu tteese lwebuuza eseera Katonda yakutonda akuyita mu nju ye muteese nsaba ate wantonda ate nonsaba kati ebyo singa abantu bamala nga tebanagenda mbeera nti nzira Ruben ndi musajja lwaki Katonda yantonda nga ndi musajja yantonda kukuba yantonda kutulugunya yantonda kubagenda nga nywa omwenge nintamiira nimpasa buli mukazi awo abakazi abamu boolaba bisiraani byereere n'abasajja bwe bamu ofumbirwa omusajja ng'alina ekifini kyewaabwe eyajjanyirira abakazi betulaba kati waliwo omwami nga wamufuna gwe wetunulire bwe wajja bw'oli okutuse we n'olinga bino ebideeya mwe bateeka kasasiro ogenda kulaba omusajja genda kutuse obukazi olwo bakiki yalina sente kubanga waliwo byotamanya si buli famire tebagiwasaamu leka naawe bino mwe kyenga nti Uganda etaaga bwetwaze omusajja omuganda tuli wano mu Buganda omusajja omuganda nga wamusanze afumba tugereze kwani kutusobola okwogerako mukwano gwaffe Katikkiro wa Buganda nga yageze mu lusuku n'atema emmere n'agireeta n'agyoza n'afumba n'amala okufumba n'ajjulira abaana omukazi asulawo oyo omukazi tabeerawo lwaki tabeerawo
je mirimoji ona atutovunanzibwabo mwamukyala yalina okuyunja emmere afumbe ekyo kiri mu kalita ya Buganda kuweyendala kalita kuweyendala tugende wankole wankole wano genda wano ekabaale omusajja ogenda mu lusuku natemetoke n'afumba ekyo si kizibu kiri nomo ekyo kya bulijjo kitya ekyo kya bulijjo kubanga ye kalita katolanga nti kati wali Muganda n'owasa omukiga omukiga n'obwatakubuuza ku makya siga nti munyiivu ekasita kontolawo ayinza nosanga Nyanzaro namugwa mu kafuba mu Buganda wano ani Katikkiro osobola omuganga agudde Nyanzaro mu kifuba tekisoboka kati ekyo kyani ekyo kyabwe eri nnono yaabwe eyo nnono y'abasajja ne bwana eyo nnono ya Buganda tiwozuuka obuuza ku muntu oba omwagala oba temwagala okubuuzaako naye ate weereyo kabaale ye bw'aba takwagala takubuuza antiro ensobi gye mwakola ng'evuddewo lwatemukubuuza kati ote bw'oba ng'ogenda mu bufumbo manya bw'oba ng'oli musiraamu busiraamu bakola ki gw'owasaana abigoberera oli musiraamu ngenda kuwasa ndi Alice nafunye kaana kawala akalungi kali wa Haji Kaliisa Kaliisa yakuza akaana ke bulungi daba ali bwaveeri talina muwadde entiisa neegi atwala mwana anaamukuwa kati ebyo ebibuuzo nti nedda ogenda kugenda engulu ogenda kuwasa ebyo byakusooka kudduka misinde mayiro 20 mu ezo w'omukwatira w'omutandikira ogoba mukazi kati olina amaanyi aganadduka oli Muganda osobola okugoba buli omu alina ennono ye tolanga nti singa ebyo tumala ntibitegeera nogati bwe mba nga ndi Muganda Omuganda alina by'atayogera ebyo nga byetaaga kisenge tebiyita mu kamwa tebijja mu ddiiro mu kisenge omanyi lwaki bagamba nti omwami mutwalire y'amazzi mu kinaabiro omanyi kikitegeeza oba okimanyi bakutwalirayo gwe bakutwalirayo gwatulaba bakuteerayo amazzi omanyi omugaso gw'okuteekayo amazzi mu kinaabiro Fugabbi Fugabbi nedda mulimu ekyama ekirala mulimu ekyama obalaba weetaaga oyiteyo ku Men's Forum enajja n'akumbi mubimbuulire omugaso gw'amazzi ki asajja ne batuuka ewaka n'alannama bamuleetera akatunda entalombo entanyoomwa bamala kagyogera ogisanga mu lujjudde togimanyi nayo ngimanyi mala kagyogera mu lujjudde nti bagisanze nga bagitadde mu lujja nedda kati wawasa weekabaale yitabimanyiayanika bwana atimbe butimbe ogenda kuyoga ti kankukube omaze mukakuze kati nonterera ki olaba ekigambo kyagambye obusungu tebulinnya kankube kuze newammwe nga tonamuza waabwe omanyi kalica yaabwe wasooka gitegeera nga tonamuwasa Uganda erina kalica Uganda ng'ogigase Uganda erimu amawanga 57 namulera gakyajja gavaawo gakyajja tunafunayo Uganda eringa America eyaniriza buli atuuka munafuka afuna ekika so tetusooka kuyiga bantu bano sooka oyiga ogende nti omuntu ono gwengenda naye mpisa ki ezaabwe musiraamu nze amuwasa ndi musiraamu nti nedda abasiraamu bakola ki oteeka okweyisa nga kyali neguku Dr. Kaliisa ayika mukwano gondowooza ati manyi lwaki njagala nyo omwami Kaliisa musajja mugezi kuba byoyogera byatugamba nakugamba bwobanga gwe Kalimu owasizza Rosette onaagoberera ebyewaabwe kubanga bw'oba ng'oli ali ogenda watuhiire byokkirizaamu abikkirizaamu oba anaabigoberera bw'ona musanga nga byafumbye ebirala anaabijjula ku lujjudde wali nawe ng'otudde ojja kujjayo ekikonde ofunya ngumi naye nga tolaba nti gwe mutwego gwe gukutawaanya ngalabiyo sinangalabi kikofiira kikofiira kyo kiri awo kati kikofiira kyo kuteekamu ebintu ebikigasa bw'oba tolina mpisa lwaki onoonya ina empisa
funa talina mpisa oli muyombi funa muyombi power to power omuliro guzikirizibwa muliro ati kyoli era kyemba ani akuza omwana we obulungi ateekateeka omwana we bateekateeka Katikkiro ateekateeka mwana we obulungi Kaliisa ateekateeka mwana we omuwala obulungi agwewa ali ataniwadde empisa omuswaliza omwana nti wamugobye ewaabwe munono yaabwe tebanoba tebadda kyokka gweoyagaladde sooka omanye omuntu gwendeeta obusobozi sibulina singa mbufuna mba nkyamukkiririzaamu kubanga obufumbo okukkiriziganya nze ndi musajja mwavu mwami Rawubeni musajja mwavu tana nazigula mmere naye bwe tukola ffe ebintu yambagana ntukola bulungi nnyo tujja kumaliriza okulya naye sente bwe zijja nsobola okuwasayo abakazi aba kubanga ekinganye kubafuna sirina busobozi. Lwaki osooka okulowooza okuwasa abana n'otatereeza bintu byammwe noono akuyambyeko mu bwavu obuzibu bwawo awo basajja bye bakolera ensobi kye tuba twavaayo okusomesa omusajja ono nti ono bwoba abasajja kye bakola okiraba bw'aba nga yazaddemu ono n'amukyawa n'abaana bakyayiramu gwe babuuza abatulaba abakyala babuuza abaye bwe mukola bw'amala kuzaala mu ono bw'aba nga tebamaze kukwatagana bw'amukyawa n'abaana abakyayiramu n'omusanga tayagala baana kuba yakyawa omukazi n'omubuuza abaana n'omukyala byanjawulo abaana babo bw'oba tobeeka kata bakebere genda ku DNA osasule emitwalo 6 abantu babiri bakebere omwana naawe bakebere naawe okakase nti wo luvannyuma ofeeyo omanye ebigaba by'omugamba abo abasajja batulaba obuuza lwaliro waliwo yazuukuse n'omugamba omwana we wamugambye eki ayina mugamba anti tolaba bw'obuuza gwaba obagambye eki olwaleero naye ndi mu kubuuza nina bagamba ki tulina ebigambo bingi bitono bagamba ebigambo bye bagamba maama w'abaana si bye bagamba abaana badde manyi bonna mbagamba kaŋŋende enkole omwana bamugamba birala ate buli mwana alina stages olaba guno omulembe kati ogulaba guno gw'amaanyi omuntu aba ne stages 3 waliwo nga oli muto bakusalirawo anti luwoweza 18 nga tonaweza 18 baba bakyakusalirawo noba nga oli muwanvu ng'okomeeri mpozi ngani lwenda byomuwanvu wano ngobora oli muwanvu kasita tonaweza 18 baba bakutegeerera bw'ogenda mu 18 otandise kwetegeerera bw'otuuka mu 5 6 batandika kutegeerera awo wali obuzibu bwa Uganda lino oddayo eri ate kati guno omulembe ogulaba ogugamba nedda gwesalirawo kati gugamba guli ti gugamba guno nedda fe tubategerera kati kati oteeka okumanya nti kati bantegeerera kati netegeerera wa muntu abeera muwala nga buli gwamala bayagala mukwana atuuka ekiseera nga noba yeetukuza teri amugamba nga nobwokola otya byagenda n'otula ku stage buli omu ayitaka buli ayitaka n'omusajja bwatyo bw'ali atuuka nga buli gwagamba gweteka kumanyira atuuka nakufa ofuuka kivumo oteeka okumanya nti waliwo obudde ogenda ekyoli kati ogenda tuuka kifuuke kati weetegekere ekyo. Mwami Ruben tumaliriza ensonga naddala gy'osembyayo mu mbeera eno ffe nga Men's Forum tugamba buli musajja bw'omala kutuusa eneeyisaayo n'amaka ago gajja kukyuka. Enneeyisa yekyali enzibu ekyagana omusajja akkiriza enneeyisaayo ekyuke ky'obadde omanyi oyongereko ky'obadde omanyi yongerako bw'oba ng'olina myaka 5 kolerera myaka 7 bw'oweza 7 okola ki kolerera gye 9 abantu waliwo obudde gye bagenda okuwaana waliwo obudde buli lwoyita batemawo ebinnya ekyo tukikulumya mutwe kkiriza nti obudde bwo wabukozesa bubi kyova olaba ogabana wali mu bufumbo wali mukulembeze mu ggwanga lino mu ofiisi yonna wooli wali manager wali mu ofiisi eyo wakolamu ki kyogabana kati gavumenti minisitule za gavumenti zonna ebitongole bya gavumenti okulaba minisita okulaba ye pulezidenti butufu nakandoza tukogere nga kasembayo bituba tulize tulukatalekerako ofiisi zonna za gavumenti muzigula abantu babalabe
kyekitawanya abantu mugula office tebatuukawo omuntu agenda nga anoonya PS n'amala omwaka mulamba talabanga ku PS naye ng'ali mu office ya gavumenti ate mwe mugamba abana minisitule ya gavumenti tukola bino mujje bane tukole bino naye bw'ojja nobasooka ne bakutuuza wali olaba pulezidenti ole ekitawanya eggwanga lino si kinene nnyo abantu baagala kulaba pulezidenti mulala olina bwateekawo kidomola bajja kironda kyekyoka abantu baagala kulaba mukulembeze mulala guno omulembe gwagala kulaba mulala yona atusalira amagezi gati emyaka gyange giri emmeka nti nyina nkaaga ow'enkaaga akola ki tenne kire batawanya kubanga nabo balina omulembe gwabwe nga baagala kulaba mukulembeze mulala era ne baguleeta yalwana nnyo n'aguleeta kati nakuno okugamba nedda tuteeka okulabawo omulala tiri kibatawanya sintalo so men's forum against domestic violence agbana nankumbi kunambe Irene bwatulaba natona bakusiba ngugu tuna bakuba mu kyalo oyo soko tukire kenda jana nankumbi kunambe Irene otukubireke ku simu yaffe 0758 226 782 ogende ku Facebook oteke mu men's forum oja kutuka byone kiro kyona kyoyagala kuweereza gwe ngoyino musango bagusala abantu bangi bali luzira gongo oyina muntu obamusala oyo yenyini go basalira gwe twagala tubiddemu twagala kulanga muntu wakyali luzira muntu nga mbajeyo tusaba ne government abasibe bonna basonyiwe badeeka bonna oba yabbo bati yabba kino njagala ndoza bunaku ndoza kemba muzaako buli musibe ali mukomera line gwanga liteeka okuddamu buto buli musibe Mr. President mute oba yabba oba yakuvuma bonna batte badeeka ekomera libeere kalu nga lwaki eggwanga olwo teriyitabangu bo bati bakitegere bajje batubuuze bajje wamu bababuuze lwaki bayimbula eggwanga lyonna twagala libeere nga kalu gwe batte oba batemu oba bonna batte oba bata tukubulire ebyobagamba nga tona bata ojja kulaba omulembe omulala gw'eggwanga lino ojja kulaba essanyu ly'eggwanga lino bino byekugamba ayimbula abasibe bonna Mr. President tuli kusala mu TV tumanya abantu bangi bagiraba oba oli DSO oba oli RDC mugambe President abasibe bonna abali mu eggwanga limala emyezi ng'egi nga teri musibe gwe basibye nga nazo omusango bonna yali enguzi eyabba tunagenda okumuta nga tumubudde tukuta byebino olyokola beggwanga ne bweri nyuma tutegeke eggwanga epya kyemwagala kubanga amagezi tugayina gwe tolina amagezi ngalina kalisa taliwo abalala tebaliyo nepo ali kati tunaze eggwanga lino tusengeke eggwanga lino nga tutadde abasibe abasibe bonna mpasaba President ekyo tukikulumya mutwe abayimbule gwe bonna keera ku makya oyita bamu buli omu mu muti agendeeka dewammwe gwe tomanya bwagenze gwe mute emisango gyabageti buli wetuvundaana bakayiwula balwadde bazaake bonna bate bagendeeka nsaba n'abaka bavayo kyeba baleeta mu palamenti ti buli musibe bamute eggwanga liddeyo buto ekyo bwe bati bakitegedde batunoonye tubabuulire bakola batya sebo tweyanziza webale kujja neyanza nnyo neyanzeege bwe tubadde ne mwami Ruben ayagala eggwanga lite abasibe bonna tuddeyo buto ekyo kyetaaga ng'ogenze men's forum enajja nankumi n'obategeera bulungi kyategeeza bwe tubadde bwetyo olunaku olwaleero tuterere eyesulise terero ojja kulanga ebintu byonna biteredde bwe ntyo nkoze ne muganda nge Paul ku kamera okulanga buli kimu kitambula ate era nkola ne muganda nge Paul nga editor ye buli kimu girowase ebintu bijja kutereera kwageza olunaku olungi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.